Newspack channel kwoli wabale kwantinate oje kumide kumanji genkuletede olunaku olwalero akkiriza tubeere ng'ate tugakuwanga bwe tugafuna. Hey, akalimu ka Fullfigure munange kandi lugenda essawa yonna bakugamba nti no Fullfigure munange agobeddwa ku social media ekyo kyo otokyewuunya. Amawulire getufuna no ku Newspack channel munange galaga nti ono yaloopeddwa ewa mukama we Pastor Rosias Bujingo lwakuba nti no yavuddeyo n'abeera ng'asabula n'abeera ng'alangira n'abeera ng'avuma Zubeda akumutimbagano okitegeera nno omukwano yasabudde Zubeda bannange. Kakati no Fullfigure yavuddeyo n'alyoka agamba nti mwabadde mumpa wabire wa mukama wange nga mulowooza nti nno siibaddize muliro. Fullfigure tawulira nno azzeemu buto okubeera nti naate asabula Zubeda naye ng'akalimu ka Fullfigure ssaawa yonna kali mu lusuubo. Mbu waliwo abaakubidde Pastor Rosias Bujingo ne babeera nga bamugamba nti bannange omukozi wonga akuswaza omukozi wonga aswaza Salt Media okitegedde nno omukwano abwe bityo nno ate webiri erudda eyo katubere nga tukuwa munange Fullfigure avuddeyo n'alyoka alangira Zubeda ebiku akala akatambi kekano wakana byongo nja kusanga kukube wakubide Musumba Rosias Bujingo yes nangamba mwamuwereza buli kintu munkoze ka atake wa Bujingo okuva dde wano okuva bagobe biwulenge byammwe nga byagala kule pressing anzo mulimu mbagutwale Bujingo yabamma omulimu temwamanya nti sakola application yobwebezo mwe mutamanya sasa mulimu wa Musumba Rosias Bujingo nayitibwa yali call from God yali call from God Musumba nampita nampa omulimu temwina kye mutakoze ogwo gusajja ogujagira ogwafunisa embizi olubuto gwatuka n'okuva ne kugamba tuge mukoze baruwa esuka mu bisatu mu UCC gwe kennyini ne banno be wakuleetinga ababambala essaati emu namwe bali ku mukolo gw'omwana amapesa gonna gaasamye gati musajja mukulu yayita analysis ine essaati emu ne kooti ya pink tagivaamu balinga gobasaddeka bamusaddakira nsaddakire njagala okusooka okubagamba ebigambo byange bino mubiwulire togenda kunvuma nkoleke mukazi gwe abantu b'olumbaganye abantu basonse bampadde ne ssente kati kankikugambe oba tewakitegedde bampadde ne ku ssente abaali bakukoowa abantu botaddeko damage wajja onnoonya nenkukwatako ekiku nga tutudde bali kusoma tukola video nga kabaako kali ku kamera nenkugamba ng'otambudde n'ekiku gwe kenyini n'oŋŋamba nti oli omukazi gwakolanga naye simanyi oli byokoolaani yakuloga ng'olina emmese n'ebiku mu nnyumba byagaana okuvaamu ng'omukazi abikusindikira busindikizi wakwata omukazi n'omufatyanka yali nanyini kigambo ekyo yeyakolanga erinnya eryo yeyakolanga buli kimu yeyalina master plan nga ye mugezi n'okwata omukazi n'omwefuulya n'omufutyanka n'okwata akaana akato n'okawasa n'okajja mu by'amasannyalaze n'okawasa akadumpuni n'okateeka ku kamera mukakwatenga kamera kaleeta olulinga olusima ensulu esima toilet baba ffe botubuza nagamako ndi nayagala omusajja wakutembeeya nagamako ndi nawakutunda nziza okukirayifayinga bye mwogedde mbusula moto yaŋŋambye sula moto aŋŋamba ngaani sula moto patana wange mwamulopedde ne mumukubira yes n'omuweeza vidiyo nga mmeka n'omugamba nje mukitaawo mu bintu bino lwaki mwe munnyingirira ne muyingiza mu bba wange n'abaana bange buli muntu amanye obunafu bw'omuntu nange nkuvuma kikuluma ekirunzi kyonyogera njogera mazima buli naku onvuma n'ompeeza message wano na audios ne messages ng'oŋŋamba nakublocking emirundi nga 10 ng'ojja n'onnumba nonnegayira gwe kennyini ng'ojja n'onnumba nonnegayira ng'onnoonya nkutwala embagagga okola bisabo ebikusala nkutwala embagagga ng'onnumbalumba wano nenkugamba mukazi gwe nakweta mwasikwagala nankugamba maaso ku maaso nenkugjayo neza wampeereza n'oŋŋamba taata wange yakunona yesi bodaboda gy'omulangira si yakunona kitaawo baamusasula so yakwata emitwalo 10 n'agiwa Kabugu bajje genafunira accident emmotoka egenda ku boda kaliya yegyeta ku boda kaliya Kabugu n'anoonyawo entambula emwangu y'amangu ne bakwata eyo bodaboda kuba kitaawo avuga bodaboda n'agitwako najja bajje basanga nga n'ebintu babisootinze buli kimu bakisootinze nga buli kimu bakisootinze dda n'emmotoka eri ku kakaliya ate namwebaza ate yali ku business yali ku mulimu gwe okiwulira bulungi teekayo audio nga munjogerako nonsense nsooka okwebaza Katonda engato yabatuuse engato yaba yabatuuse mutereze ne Isaya mutegere nti ensi yabakoowa abantu babakoowa
Muri baddembe okulya ku busiru bwammwe ogutali musango n'okuvuma abantu emwagala. Muvume ku bannyemme ne bajjajja bammwe. Mulina emirimu gy'abakitammwe ng'oli kitaawo avuga bodaboda gw'osobola okwogerako. Njagala okuddamu. Nyoka atunda byawongo balina obutiiti ne bupale. Wali ekato mu kinyolo. Osobola okugenda n'okola live ku nnyoko n'onnyonnyola abantu. N'obanyonnyola obutiiti ne byawongo. Batunda ebyawongo emmindi ey'emitwe 78 wali. Otherwise nze jagenda mukwatire video. Omanyi mwetunga nnyo ku bagagga nti bebazaala. Olwo musajja gwe basako obo mu kikubo tokuzaala nga ko kitaawo nja mukwata video. Si aswali nga nsaba sente z'okulya. Ajana parking ka bodaboda n'akolezaawo. Njagala okukirify nga kyoyogedde. First of all, nina videos, nina audios abantu nga 10 nga bali very happy. Balina amaziga ku mitima damage ba tosizako. Nzanye ko ya kulusumu. Lwaki nzanye ya kulusumu? Nzanye ya zabadde nga nyanzanye tali mu linyalyo. Naye nzanye otegeere. Swabinga likinga atereko bakabwawo mu comment section ezubeda naye nno munnange alemeddeko aziza omulira agambye nti tajja kusirika nga bali mu kuba nti no abamumanyira. Nze oyo omukazi sirina kintu kyonna kye nali mukoze. By the way, ndowooza omulaba zenga nnumba naye nga bwenkola ki nga bwensirika. Alina n'olunaku lwe yatulumba era. Soko subscribing likinga atereko bakabwawo mu comment section. Kakati munnange mu mawulire amalala Farida Nakazibwe kawedde mudda. Munnange ate mulowooza mujja we tali mu kuba nti nayomba. Mujja wali mu kuba nti nate munnange awanda muliro era amugambye n'amulagira n'amuwoninga nti amuviire ku musajja we. Omusajja nali mu kuba kayanya bamuyita Timothy. Mbu munnange Farida ayagala Timothy. Naye kinseseza mujja wa Farida avudde n'alyoka amugamba omusajja yaŋŋamba takwagala. Nange abakazi mutiisa. Omusajja yaŋŋambye takwagala. Waba tamwagala lwaki akyali naye? Okitegeera nno mukwano. Naye nga mujja wa Farida Nakazibwe munnange avuddeyo n'amuwoninga n'amugamba anviira ku Timothy. Va ku musajja wange funa omusajja owo. Akatambi keekano. Beerawa. Mukampala. Ogamba no tulina bo no. Nedda soyo si tulina bo. Kadde manyi ogamba Timothy akola he works for URA. Bannange admin wange kano kansaliremu wangi. Yes. He works for Uganda Revenue Authority. Farida kutegeeza nti I know he cheated on me, but when I come to Uganda, I'm the woman. I'm the one. Ngano kyamwagala. Bambi Kireya tukusaba tandikira ku ntandikwa abakamisinzo okurecordinga. Who are you addressing? I'm addressing Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe, you fucked my man. Yes, that was a one night stand. Era njagala nkutegeeze nti he does not want you. Gwe n'amayindo go. He doesn't. Bitusanga wano. Musajjawo bamuyitaani diyali. Bamuyita Timothy tulinabo Timothy. He works for URA, Uganda Revenue Authority. He told me. Because you know how I found out? When I went to UG, his phone was ringing and I picked it up. Screen. I was so angry. Oh my God. Excuse me, I'm 30 years. I'm 30 years in this country. I don't know what you are talking about. And then I questioned him. Nangamba mazima nangamba mbadde namulyako once. Oh my God. That's very abusive. Bwe tweyongerayo Bruno K bavuddeyo ne babeera nga bamulangira obwa upcoming. Akatambi tugenda kubeera nga tukakuwa. Naye munnange Bruno K bamugambye nti lwaki akyali mu upcoming kubanga yeesibye nnyo ku TikTok mu buli kaseera abeera ku TikTok Can you come in video? I can, 1 minute.
Okay. Baba natwetegekidde. Please, if don't dress up, come as you are. Hey. Don't dress up. Why are you dressing up? Even us, we are naked. Baba natwetegekidde. Omanyi lwaki si wa buyimbi bwe Uganda kitiibwa? Omanyi lwaki obuyimbi bwe Uganda obumu si buwa kitiibwa? It is because tusiiba naawe ku live. Saawa 9 obeera ku live. Owulira? Olinga kireereesi, olinga atalina byakkola. Kakati naakusasula nti $2,000 ng'otegese show. Nga tusiiba ffenna mu tap the screen, share the live and comment. Oba okitegeera? Kati kyogamba Gulunani ono omwana Bruno K asobola okuvayo n'acomplaininga nti takyafuna bookings. Ye moola nnyo Bruno K walemu okula olemeddemu ebyo ebintu by'ekyana ekito. Okyalemeddemu ebintu bya Buzz Teens Award ate nga Buzz zaali zadda. Ffe ab'emirembe egyo twakula ne tusalawo. Bw'oba tolina muntu gwose tolinze naye, okay, find someone. Kale n'oba tonamufindinga, please be you. Naye okyalemeddemu ebyo ebintu by'ekyana ekito ebya high school okudda kuno okwekomba emimwa n'obwana. Olina kadama weomaani, olina omuwala atambuza emmere mu nakasero. So kiki osuubira? What do you expect? Oba okitegeera? Kiki oba osuubira? Era nange sijja kuwa kitiibwa. Bwe tweyongerayo munnange Tom D naye tebamuli bulungi. Sharon avuddeyo n'abeera ng'amusabula. Amugambye nti music we munnange anyuma kuwulira nga eddoboozi liri wansi oba eddoboozi nga liggiddwako. Nane Sharon asabula. Sharon avuddeyo n'alyoka amugamba nti Tom D ebyokuyimba wandibadde obivaako kubanga music we tanyuma kuwulira nga eddoboozi liri waggulu. Akatambi ke kano. Bw'aba ayagala okuyimba kintu kimu adde mu studio ateeze aveko ne bobo gamu yo music gwayimba oyo adduse embaata ozo gamba yimbira embaata imba music tanyuma. This music can only be good at 0 volume. Tena luyimba lunyuma tena dakamba koso zanyango ogobe enkoko zirye emmere kati ngamba muyimbi ayimba alinga go batuga alinga ekintu kimu kutembulako ozo bwayimba alinga alike mandwa Tomudi. You're not an artist, you're a sound maker. Njagala twawule between sound and music. Kati mbanga mtu kanga tona kuogera tujja kuogera. As long as your music is not nice, as long as you come to the public, we are going to criticize you because that's what we do. Kitukola kuogera ko nituga ebyotambula. Kati Tomudi gwa kenyini ocha agula mayuni ku kubo n'obuugi banyakazi bokuba kyagula kama yuni n'ogula ni kivuvu kyokana utambula ne gali. Tomudi kwa kenyini weremeredde atotambule ne gali. Go Tomudi kenyini otajja ko ne data ng'ogenda okwebaka ne nawo ne gali. Muzo gamba raddu yokuba music tanyuma, music wa Tomudi tanyuma, music mubi. Kale kufaka asharamu haleyo agacharamu atunda choko sechega. Naye ate gwa tamanyi kuyimba. Tomanyi kuyimba munawo inega Tomudi gali yati. Ngatiwa domuntu asolo njagala Tomudi tabule mu kibuga obaso okwimizwa boda bakulabe tewa daso okyuka labe Tomudi obogenze mukatali teso adutega mu Tomudi woli. That's how irrelevant you are. Bwete tamdo lunakolwa lero badde mulabe mulungi olakwekumira ku Newspark channel katumireko ku mikwano gyaffe bano wammanga nawe osobola oteeka obubaka bwawo mu comment section tujja kwena nga ate tukutumirako tutumiddako ku Umar Kasumba atwagala okutumirako ku Dora Dorin K waliwo mukwano gwaffe ate ayitibwa Kagude Charis waliwo omulala bamuyita Namayanja Justin na Bossa Building twagala okutumirako ku Baby Shana Nankuke Esto Gambotya waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Gordon 3909 ate nga tetwerabidde Nicky Bobs Yugi waliwo mukwano gwaffe omulala ayitibwa Baby Shana ate ng'era twagala okutumirako ku Ngobi Victoria. Beera bulungi, weeraba.